tulina enkola gye twemanyiziza nga bannayuganda. Ebintu bino biri soko muno n'awa lips. Twagala nnyo twongeza emisaala. Buli mulimu. Tewaliwo muntu ali mu mulimo gwakola nga abali mu form employment nga tayagala mwongeza musaala. Naye nze kakutandanga n'embeera ku pano interviewing nze mba njagala nkuteeke wali nkusunsule nkubuuze ensonga zange 3 lwaki oyagala tukuongeza omusaala. Ompe ensonga 3 lwaki ddala kituufu. Agenda kuddamu bw'ati era eyo nayo mindset. Naawe ebintu obiraba. Kale nze sibiraba nga bw'obiraba. Okitegeera. Mpe ensonga lwaki weetaaga okwongezebwa essente. Obuvunaanyizibwa buweze. Kwegamba lindako nnyamba abantu okusasula kwa kampani ne ssente z'ofuna tebiina we bikwataganira na buvunaanyizibwa gwo bwe weekuŋŋaanyizaako ng'omuntu. Essente ezikusasulwa ekyo kyogedde oli mutuufu 100%. Essente ezikusasulwa n'obuvunaanyizibwa bwe weekuŋŋaanyizaako nga ggwe omuntu bw'oyagala osaasaanyizeemu ssente si buvunaanyizibwa bwa kampani ekusasula. Obuvunaanyizibwa bwe weekuŋŋaanyizaako ne weetoolooza obuvunaanyizibwa obwo buvunaanyizibwa bwo nga ggwe omuntu ekigambo kiri response to ability. You respond to the ability you have, not obusobozi bwo. Si buvunaanyizibwa bwa kampani ekusasula ssente ku making sure nti expenses zo zonna ez'obulamu zikolwako. Ffe tukuwa kyekino by the way mindset bweki bweri. Mu industrial age 1745 to 1850 oba to 1810 eyo yonna yali industrial age. Awo wonna wakati tetwalinawo masannyalaze. Twakoleranga mu budde butangaavu nga bw'obukola ki bw'obulaba kati. Era omuntu abadde ayagala okumanya history w'obudde we bwava oba essaawa bwe zaava 8 am to 5 am zaava mu industrial age. Industrial revolution. Nti abantu baali tebalina masannyalaze ga lighting factories bantu kubasobozesa kukola budde bwa kiki bwa kiro. Ne basetinga ssaawa z'okumakya okuva ku 2 okutuuka ku 11 ng'enjuba eraba. Omusobole okukolera era baateekangawo ebidirisa nga byeggudde abantu bayingire mu mafactory bakole kubanga tebabeeranga na light. Onfuna bulungi nnyo. Kimindset kya 1770 kye kimindset ky'okyalina mu kyasa kya 2 mu ekikya ekisooka. Nzireyo ku salary. Omuntu ayagala omwongeza omusaala mu kampani nkyali ku mindset. Omuntu alina mindset eri tick eri positive oba gye tuyita growth mindset. Ye muntu eyeebuuza butya bwe nsobola okwongeza ku services zembadde mpa diet production nsobola okwongezebwako akasente ku zembadde nfuna bulijjo. Kati ndi ku muntu afuna musaala. Singa salary ana singa mukama waakutuuza n'akubuuza oyagala bakuongeza Idris asanyuse nnyo ndabika nkubya awaluma oba nkutte waasinga okwagala. Singa mukama waakubuuza oyagala nkuongeze ssente neggwe kiki kyoteeseteese okuwaanyisa ne ssente z'oyagala nkwongeremu ogenda mugamba ki? Mukama wange tujja kulaba. Tujja kulaba. Kati wano ebiboozi byammwe we bitutamira ate temututama. Ebiboozi wano we bitutamira n'otandika wanaatandika okukubuulira ebintu byayitamu. Nze nvuga emmotoka okuva Entebbe okujja mu kibuga jaamu mungi ago gonna amafuta. Kakati nze njagala kukubuuza mu nteekateeka yange y'enzimba ya kampani yange n'ebye expenses byo nga bw'obyakimuleetinze do they have any positive correlation? A big no mu bold ate underlined. A very big no. Enteekateeka yange y'okuzimba company. You are not an expense to me. Your expense must never create an emergency on the company's account. Gwayagala okwongera mu kasente mindset entuufu yeeno. Noonya engeri 5 gy'osobola okwongezaamu. Nze singa olwaleero mbadde njagala diet nga gye nkolera production enyongeze ku ssente naali badde ngambye bwe nti bakama bange mbadde nsaba ku milioni 5 ze mumpa omwezi munnyongeremu obukadde 2 ziwere 7. Ngenda ku justify nga lwaki neetaaga milioni mmeka 2. Ngenda mbadde nkola shows 2 wiiki ku Sunday ne ku Lwokusatu. Mbadde njagala kwongerayo shows endala 2 ziwere shows mmeka 4. Nkole ku Sunday ku Lwokusatu ku Lwokutaano n'Olwomukaaga. Wiiki yonna mbe nga ngifuze. Shows 4 nja kwetaaga obukadde 7 kubanga nyongeddemu an extra 2 shows. Nyongeddemu content, nyongeddemu research, nyongeddemu n'obudde bwange.